President waffe yaggalawo amasomero n'atugamba tudde waka n'abaana olw'obulwadde. Naye kye neebuuza yatuggala amasomero oba yagaana kusomesa? Kubanga bwe tubeere mu community zaffe abasirikale bakusanga ng'olina abaana 2 3 oli waka oli mubasomesa ne bakukwata ne bakutwala ne bagamba nti ojembedde ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Kati kye neebuuza baatugaana kusomesa oba baggalawo masomero? Sirikale bwakusanga n'abaana bo 2 3 awaka osomesa ng'akugamba nti ojemedde ebiragiro bya pulezidenti, kitegeeza omusirikale aliko ekizibu. Omusirikale aliko ki? Kubanga Oweekitiibwa His Excellency the President gwe nkolerako mu kitundu ky'Emukono yatuuka ne ku extent eyagala okugula TV ne radios tuziteeke mu communities, tukwate abaana mu bitundu babeereko ng'omusomesa akola ki? Kitegeeza nti abaana abo baali bagenda ku assembly nga abaweera 15 kwameka kwa 2. Kakati omuzadde bw'abanga asobodde okukwatagana n'omusomesa in a private way n'atwala abaana mu maka g'omusomesa oba omusomesa n'ajja mu maka g'omuzadde ne basoma mu kisiikirize ky'omuyembe, siraba ate poliisi wejja n'etandika okuga nti ojemedde ebiragiro bya His Excellency the President. Obuzibu bwe tulina buli bumu nti at times President ayogera nga abantu abamu balina bye bakozesezza. Naawe buuza. Ate bw'aba amusomeseza mu staff quarters nga mwabasomeseza kubanga mu staff quarter omwo era naye waasula. Kakati ate tumusuubire kubasomesereza mu katale, alina kusomesereza wakaawe. Staff quarter eyo kasita ojja kusomero ne bagikukwasa, that is your home. Ebintu ebimu tubeere flexible, tuleme kukaluubiriza nnyo bantu mbeera. Kubanga kati bwe tuba twatadde ekkanisa ne tugaa nti abantu 200 basabe naye nga be social distancing, kati ate abantu 2 abasoma mu muyemba waka baba bakoze musango ki? Teguli